Right, nkwaniriza akatugoberera ku Open Mic Media wamu na Ice TV. Mukasera kano tuli mu bitundu eby'Entebbe era nga tukyaliddeko essomero erimu. Wotuka ono oyinza okwewunya olw'embeera abayizi gye basomeramu awamu n'embeera essomero gye lirimu. Naye nga bw'omanyi nti obuweereza bulina okugenda mu maaso, omusomesa yasalawo ne yeewaayo asobola asomesa abaana b'eggwanga. Tutuseeko ku ssomero tulaba embeera abayizi mwe basomera n'embeera gye balimu. Esinza okutwewuunyisa nti essomero lino eno lyolaba nga bwe lifaanana bwe liti lirina abayizi abatudde ekibiina eky'omusanvu, lirina bakandidate abatudde ekibiina ekya P7 era nga kitwewuunyisizza nnyo kofuwaye katujje twogereko n'omusomesa w'essomero lino atunnyonnyola embeera mwe basomera n'embeera essomero gye lijjamu okuba nga mu kiseera kino weeriri, negattaako nga tufuna emboozi ye mu bujjuvu wano wennyini ku Open Mic Media. Alright, nkwaniriza akatugoberera. Right now ndino omusomesa Mr. Samson. Nannyini essomero oba omutandisi w'essomero era Rise and Shine erisangibwa wano Entebbe. Nakugambye nti bwe gamba nti essomero lisangibwa Entebbe, tosobola kikkiriza. Entebbe wano kumpi ne Express, kumpi ne Airport, kumpi ne State House, essomero bwe lisangibwa. Abantu abasinga basobola obutakikkiriza naye ng'essomero nga bwe nalikulaze nga bwe lifaanana nga bw'oliraba lisanga mu bitundu eby'Entebbe. Kino kiraga omwoyo gw'okwewaayo omusajja ono gw'alina, omwoyo omumalirivu gw'alina okulaba ng'asomesa abaana b'eggwanga. Negattaako tuwulirize emboozi nga tunyumiza biki byayitamu nga y'omusomesa era ng'omutandisi w'essomero lino eno. Mr. Samson, nkwanirizaako ssebo. Nange nsanyusa nnyo okusisinkana. Ye ssebo. Omulabe ayagala omweyanjulire amanye Mr. Samson yaani era mbeera ki ekusindika okutandikawo essomero bwe liti mu kitundu kino ekifaananako bwe kiti? Amanya nze Samson Olukawo. Olukawo Samson. Olukawo Samson. Yesebo. Amanya gange. Yesebo. Nga ndi musomesa. Ngaye mundaba wano. Essomero lino nti okukwata ekirowozo kyo gitandikamu kwasobola kwekkirizaamu otandika. Naye okwasookera ddala nti nasookera mu masomero ag'enjawulo. Ng'osomesa? Asomesa. Yesebo. Asomesa ku ssomero emu erisookerwako St. Peter's Primary School 2019 paka 2020. Awo COVID we yatandikira awo. Mu biseera bya COVID. Gavumenti eryoke etuggale. Naye twayita mu kusomoza w'okungi okwaddala okuzibu. Kuli ng'obula n'okwegaana n'ogamba ebyokusomesa kambiveeko. Naye olw'omutima omulungi n'okuweereza nti twekkirizaamu. Sooka twayita mu nnaku ezo nga si nnungi nga ogenda nannyini ssomero akweyo ku busente nga tewali busente nga tuyitawo mu kunoonyeza kwataano. Naye nange waliwo nga COVID ono nga alinako n'abato bange ewaka. Ngamba bano nze ndi musomesa, abaana bano baganda bange bano nga batudde ate nga ndi musomesa kwe kutandika okubasomesa empolampola awo ate community naye nerespondinga nga tulina omusomesa waffe aweereza eri abaana baffe katumusindikira abaana. Twavaawo nefuna omutima netandika mu bantu ne banzikirizaamu buli community nenzikirizaamu ngamba oli musomesa mulungi ofaayo eri abaana baffe. So mu kiseera kya COVID-19 nga COVID yazze olwafuna ekirowoozo kigamba nti lwaki bato bange batuula ewaka nga nsobola okuba nga mbayitiramu mu kino ekiseera notandika okuŋŋaanya abaana watandika ku baganda bo n'ogattako abaana bo ku mulirwano bwetyo watandika natandika eyo nenjija nga mpita mu kaseera ka COVID mpola watale kasente kaali kanyi nti kali awo kabajja mu bazadde naye ali mpeereza buweereza eri omuzadde asiima nampa kyampa nesigala nga nsomesa mu bulungi ne mu bubi bwonna mu mbeera yonna embi nga nsomesa abaana b'eggwanga. Okay, twagala osooka otunnyonnyole ono mu kaseera otugambye nti mu kiseera kya COVID-19 nga waali wasalawo otandike okusomesa abaana otandise ne baganda bo n'okuŋŋaanya abaana abalala bali ku mulirwano. Walaba mbeera ki nga walaba abaana bali bataayaya ku kyalo, mbeera ki gyewalaba n'ogamba nti wadde nga amasomero gyegali tegakoze kitundu kyagonze kantandike wano kadde oba okusomera ne waka
abaana batandika basomesa nagenda okiraba abaana bangi bataya ku kyalo abazadde tebalina bulungi ate nga beetaaga okusoma ate abaana buli lunaku bebatuula baba baddirira yesebo so nembeerawo sitya katandikewo nabana abaana basobola okuba bafuna okusoma okuli fomo eribo kaseera akatono nga tebayiga bingi. Okay, twagala tumanye lino essomero ng'olitandika walinawo ko kasente kakugamba kewatandika nako oba watandika kugamba kino ekyali nga kiwatandika nakyo? Amazima ogamba nti otandika yesebo atandika ne sente ntono nnyo. Zali sente nga mmeka? Sente iri emitwalo 8 gyokka. Emitwalo 8 egya Uganda gyewatandika nagyo essomero lino eno? Ginatandika nagyo essomero lino. Soko oyongera otulambululira kati emitwalo 8 gyagula ki gyakola ki? Emitwalo 8 egyo gyagulako ebitandikirwako bitabo kyoko biki ebitabo kyoko nobu temporary structures eno gyolaba n'ebyetaagisa ebitonotono ebitandikirwako kyoko bitabo ebyo byonna. Right, Mr. Samson, omuntu ayinza okwagala okumanya ng'otandise essomero ngo bazoditandika watuukirirako abakulembeze mu kitundu kyo nga banyonyola ku buyambi bakulu ku buyambi olw'okutandika essomero lino eno? Natuukira ku bamu ku bo abasooka ba chairman b'oku kyalo naye b'omutima omulungi banzikiriza essomero. Wabanyonyola nti ntandisewo essomero? Abanyonyola ne batabeera abantu babe ne bakukkiriza ogenda mu maaso bagamba twaniriza enkulaakulana mu katundu kaffe kano Kabaale. Kati eriyo obuyambi bunabonayo bakuwaako oba mu byensimbi oba mu ntebe oba ki? Nedda tebalina buyambi wabula bampa mukisa okutandika. Okay. Omuntu ayagala okumanya essomero lino walitandika n'entebe nga mmeka? Bayizi batandika bameka? Entebe zatandikako zaali entebe 4 zokka. Abayizi abasookera okutandikira ddala bali abayizi 2 bokka ne bajja nga beeyongerako mpola mpola. Wetwogerera bali bameka abayizi omugatte busomero eddamba? Kati omugatte gwenna ewamu guli abayizi 40. Abayizi 40 nga basomera mu kizimbe ekifaanana bwe kiti? Nga basomera mu kizimbe si mu kizimbe tutereezeemu nga basomera mu structure ey'ettundubaale n'ebbaati. Abayizi 40 nga bali mu bibiina ki ebyo musomesa? Tulinamu abali mu kibiina ebya wansi bya P1 tubaamu abali mu kibiina ekyokuna ekyokutaano n'ab'ekyomusanvu. Okay, ogambye watandika n'entebe zaali mmeka 4? Zaali ntebe kika ki deske oba bufoomu ne batuulako? Bufoomu buno bwe babajja mu mbaawo? Obwo wabugula oba gwe bwebagira? Nagula mbaawo ne bajja ne babajja ne bazikonamu emisumaali ne batandika. Okay, kansoke nkuzeeko katono nnyo emabega katono omusomesa tutegeere omulabe yagala okumanya n'okutegeera essomero lino eno kati wetwogerera limazeewo bbanga ki? Kola ayinza okugamba nti omusajja essomero akatandise kweyiiya limazeewo bbanga ki era wali otuuzizzaako abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu? N'essomero amazima wengoogera wano surprising eryatandika taamu ey'okubiri guno omwaka official banga litandise okutuuza okusomesa abaana abangi. Naye weewuunyiza we natuuse mu taamu ey'okusatu eno third term gye tulimu abaana ne balinnya paka ku 40. Kiraga nti omulimu gw'empeereza ekitundu kyaffe kino gw'amaanyi nnyo. Okay, mbadde njagala nasooke muzo ekifo kino eno wandaze ku bayizi ab'ekibiina ekyomusanvu watuuziza abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu? Abatuuziza bayizi bameka abatudde P7 guno omwaka? Abaana abatudde guno omwaka bali abaana 6 bamaliza ebibuuzo byabwe olunaku lw'ejjo.
Okay. Mr. Samson njagala omulabe yosooka omunnyonnyole. Watandika essomero lino eno. Watandika n'abayizi bana n'entebe ezaali. Watandika n'entebe 4 n'abayizi 2. Ate abasomesa. Abasomesa batandika nze okuwa omwana asookerwako ng'omusomesa. Asookerwako n'entambula. Tewatuula eri mu ofiisi kutuula nga kiboosire. Yasooka nzetandikirwako. Awo nendaba nga ligenda libanja era nga nnyongerawo omusomesa omulala bwentyo. Kati wetwogerera essomero lirina abasomesa? Lirina abasomesa 3. Mpozi ekibuzo ekirala kinadde ndi mu kwebuuza bano abayizi bakikola batya engeri y'okusiiba kuba nda abayizi basiibawo? Abayizi bano tubategekera ekyokulya ekitonotono ekibajjaamu. Ekyemisa bafuna akamere ke balya. Tebasiibawo ku njala. Tebasiibawo ku njala. Kati akamere kano ssente muzijjawa cause nkyalina okutawanyizibwa mu bibuzo nyina bingi. Akasente munnaye akatono ako ke baba batuwa ke tukola ntubagabirira. Tukabudgetingira nti kabajjaamu bulungi. Teri wala ketwongeramu nti kabaana wano kava mu bo bennyini. Okay. Nzikiriza nsooke mbuuze. Amasomero agalinaanyeewo wano mu kitundu bwe tuli mu bitundu by'Entebbe gasasula school fees ali 5,000 mulimu n'agali mu kakadde. 5,000 okudda waggulu ye standard masomero y'amasomero g'Entebbe kozi mwenkulidde masomero nga manyi ngategeera bulungi nnyo. Mwe musasula school fees wa ssente mmeka omwana asinga okusasula ssente ennyingi wano? Amazima amasomero g'omu Ntebbe go ga bbeeyi. Ate negerabya nti mu community tetwenkanankana. Mulimu abalina n'abatayina. Kati weekanga ku meeting abaana abamu balekeddwa bali wabweru. Isebo. So wano essomero lino litandikwawo ku 1,000 omwana atandika n'5,000. So omwana w'5,000 ajja n'asoma. Ne batamugoba fees kuddayo waka. Awo kati mukikola mutya mufuniramu oba just mulw'okubuweereza? Tulina kitufunamu kyamaanyi naye olw'okuweereza eri abaana baffe. Kuweereza gye bali tusuubira nti tulifunamu eyo mu maaso nga likulivuddeyo. Okay. Njala osooka onyonyola omuntu omunnyonnyole. Bano esimenya atulaba njagala ogoberere emboozi eno mu bulambalamba bwayo era mu bulambulukufu. Essomero lino eno omukulu ono yalitandika mu mbeera nga bwogira simanyi oba basobola okulaga ku kizimbe bajja kikulagako wa kamera ekizimbe enfaanana yakyo abayizi mwe basomeramu embeera gye basomeramuko. Mu bulumi obungi ng'alumirirwa ekitundu kye n'abatuuze abakirimu yalaba nga amasomero agalimu gasasula school fees wa waggulu nnyo. N'asalawo atandike essomero lino eno era Rise and Shine. Era abayizi mu kitundu kino eky'Ekabaale B mu bitundu by'Entebbe basasula ssente eziri wasekati w'5,000 n'okukka wansi. Ate ne basoma okuva ku kibiina ekya Nassale paka ku P7. So embeera bwetyo mukulu Teacher Samson gy'ayitamu wano ku ssomero lino eno. Embeera yali bw'otuukawo tosobola kukikkiriza nti lirimu Entebbe. Oyinza okuza liriyo nga Kalamojja oba liriyo wansi mu byalo naye nga ssomero liri mu kitundu eky'Entebbe. Kiba tujje tulabe ddala kibayogerako kyekiri ku ground era kibayogerako mu community kibasanze ku ground. Abazadde bamusiima olw'obuweereza babakolera olw'ensonga nti asomesa abaana baabwe ku kabeeyi akasinga bbaaka wansi nti n'omuntu abeera mu kitundu ky'Entebbe ng'akola akalimu ako 5,000 oba 3,000 asobola otwala omwana we ku ssomero n'asoma ate n'ayita bulungi nnyo. So Mr. Samson we njagala obuuliza ekibuuzo ng'oggyeko gwo nti watuukirira chairman n'akola olukusa otandika essomero lino eno wali ofunyeeko obuyambi bonna okuva mu gavumenti oba eri abannabyabufuzi abali mu kitundu kyo nga bameeya oba nga ba MPs ab'ekitundu ekitwala kino eno? Nedda sifunaako wadde n'omu. Tofunaako wadde obuyambi bonna okuva mu muntu ow'enjawulo? Tofunaako wadde obuyambi okuva mu kitongole kyonna? Sifunaako kyonna. Yembasangibwa. Twagala tumanye cause eno embeera yakuyamba ggwanga. Wayinza obeera omuntu eyali eyo ng'awulira emboozi eno emukutteko. Bambi Teacher Samson waali yatandika essomero lino eno mu ngeri y'okuyamba eggwanga. Bw'oba oliyo ng'owulira nti story ya Teacher Samson ekutteko osobola omukubira ennamba etugenda gissaako wano wansi. Naye twagala sobola tumanye omuntu ng'ayagala okuyambako mu kutambuza essomero lino eno asaana kukwata wa kugulira ntebe kufunira license kola ki oba
kuzimbira bikusoomozebwa kikoyitamu gwe nga yatandikawo essomero era olaba nti singa nfuna obuyambi oli nanyambako mu mina ebintu bino wammanga essomero lino ogenda mu maaso ate nempeereza eggwanga nesomesa abaana b'eggwanga nga sirina kujula. Isookerako ddala ekisooka nti yaninyambyeko mu kuzimba structure akatono kayina nanyambirako awo osobola okuwanirira abaana bano ku ssente zino ze balina. Ekyokubiri nanyambako ku baana abamu benina bambi abamu bayambibwa buyambiwe abaana abayizi abamu nti abamu azadde abo tebalina akasente kamala so abamu babeeramu ne basomola okuyambibwa bayambibwa buyambiwe eri abamu wakiyita entya bayambibwa tebalina busobozi busasula fiizi ozabanga sente zekugamba $5,000 nezimu ziremererwa omuzadde n'alemererwa okusasula $5,000 egya school fees w'omwana ate ndeweeralikya nolaba ogolaba omwana ali mu kutaala ku kyalo bambi wanoonya sikulaapu bwakolaki ebintu bwebityo nga kajja asome so nsaba abasobola okuyamba kukwasa ku baana abo bajje babakwasizeeko. Okay. Teacher Samson ate toyogedde ku kya license okuva mu ministry. Ne license nayo mba njeetaaga yenna alina obusobozi obuginfunira mba nesiimye nnyo okuba nga mbufuna. Omuntu ayagala amanye Teacher Samson musomesa ku ddaala ki era obusomesa buno obukoledde ebbanga ki experience gyolina mu kusomesa abaana eri myaka emeka? Level gina komako grade 3 teacher. Grade 3 teacher. Kanisazi bagaba degree okwera mu kilaasi. So mwana nange nzireyo oddeyo ofune degree. Neze ndowooza omusomesa kasitaba nga amanyi okusomesa nga kitone kye koza okusomesa kibanga kitone omusomesa nga amanyi okusomesa kitone kye teetagisa degree naye kale emboozi mpanvu. So twogere ku nsonga eyo. Ogambye oli grade 3 teacher. Omaze emyaka emeka ng'osomesa? Experience naya myaka 7 ng'osomesa. Nina experience atandika myaka 7. So olina experience myaka 7 ng'osomesa. So kitegeeza oli experience teacher. Because osanga abasomesa abamu bayitira era ba grade 3 teachers masomero agamu. So tunga tumaliriza njagala osooke onyonyolo atulaba embeera abayizi kye bayitamu wano yogamba nti bino byebimu ku birala bitunyigiriza wano mu ssomero. Esooka ebitabo, ekyokubiri abasomesa nabo tebamala bulungi, ekirala nti kiraasi ntabike yeetaaga okuba nga yeeyongerako, ekirala nti okubagabirira mu byensimbi nabyo ndowooza byange mpozi n'obuyonjo eri abaana sanitation eyo yeetaaga okwongeramu amaanyi. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege Teacher Samson omulungi atugoberera era atulaba embeera bwetyo bweri. Essomero lino eno nagambye nti tekikkirizika. Essomero lisangibwa mu bitundu eby'Entebbe mu Kabale Zone B. Kabale Zone B yerisangibwa. Essomero balita Rise and Shine. Embeera nga ogiraba musomesa agambye nti hygiene y'essomero ekyayinayo nzibu oba sanitation yawo olw'ensonga nti wano tulimu mu classrooms wano tutudde mu kimu ku bibiina by'essomero lino eno era wana abayizi basomerawo babaterawo kaboodi ne basoma then ebibiina ebirala ngenda bikulaga wali munda nga tumaliriza nzikiriza ngendewokko tugenda kugendayo tulabe ebibiina ebyo naye nga gwe wena ali eyo ng'olina omutima ogulumirirwa si kuba na ssente nnyingi si kuba na ssente oba kukweraga naye ng'olina omutima ogulumirirwa osotuukirira Teacher Samson. Nsaba nga tuba Teacher Samson asookawo ennamba ez'essimu then tumalirize akatundu kano ngutwaleko mu biina osobola obbiraba then tumalize programu yaffe. Teacher Samson nsaba otwe ennamba ey'essimu akwagala asobola kufunira ku nnamba ki era akufuna atya?
abalungi abampuliza abalungi alina omutima omulungi musobola okunsanga ku namba ya MTN eri 07 89 5 43 8 07 89 5 43 8 ate Airtel badde sigiinaawo. Okay. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Kkiriza nkutwaleko mu bibiina tumalize program. Ntwaleko essomero lifaanana tumalize program yaffe. Nkwagala nnyo bwere kwekuumira. Alright, nga bwe nkusuubiza nti ngenda kulaga ku structure y'essomero bwefaanana then tusokomeze program yaffe. Wano wenyimiridde ye mu classrooms. Nga wena kunyode classrooms neno eno classroom esooka erimu abaana abalowa primary ne nursery. Memuli abaana aba nursery paka ndoza ku bibiina ebya primary eza wansi. Then classroom eri jula eyokubiri eri kutundubale erya blue ye classroom erimu upper primary. Munono memutula abaana b'ekibiina eky'omusanvu n'eky'omukaaga aba P6 n'aba P7. Eno classroom najingidde muko nasanzemu abayizi ba P7 nga abakoze UNEB mwaka guneeno. So embeera bweti bwefaanana ku ssomero lino era Rise and Shine era mukulu teacher Samson era nzikiriza nga gwatulaba bambi osobola okulaba embeera abaana mwe basomera. So gwali eyo ng'owulira nti story nekutteko teweeta otukubire ku ssimu tusobole okwogera ebintu ebisigaddewo ebingi abamu n'okukulambuza ojje olabe essomero lino eno. Olina engeri yonna gisobola otuyambamukko otwala n'essomero mu maaso tukubire ku namba zaffe oba ku namba ya teacher Samson ntaddewo wansi awo wansi namba yiyo weeri mugikubeko musobole mukontakitinga tubeeko engeri gyetuyambamu omwana w'eggwanga. Mpozi nkubiriza bannabyabufuzi abamu n'abakozi ba gavumenti abasinga nti embeera bweti etera obbeeramu naye bambi mu mbeera zino West mujjumbirenga okuyamba abaana b'eggwanga bafune empeereza ennungi naddala ey'okusoma. So formal education mu bitundu nga bino ebintu tusobola nti abayizi bandibadde nga basomera mu mbeera ennungi. Mu kitundu eky'Entebbe ekitundu nga Kabaale si ekintu ky'osomesaamu amasomero agafaanana beeke naye omusomesa nga yeewadde otandika essomero bwe riti nsaba tumukwatireko okulaba nga ekirooto kye kituukirira awamu n'okuyamba okugenda mu maaso ng'asomesa abaana b'eggwanga. Mukama akunkuumire obeere kwekuumirako weeraba.